Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasa musubscribe ngate munyege kade. Waliwo omukubi w'ebifaananyi amanyikiddwa nga Sadaati era ng'onabadde na kinkunu yafidde mu kabenje ka pikipiki yafiddewo mbulaga ayina kuba mukutusako masawo so nga ate ne Rema Namakuula atabuse ku nsonga z'abamugamba nti akyagala Eddy Kenzo oluvannyuma lw'okuwala n'abakyala balumiriza okuba nti baali bakyala ba Eddy Kenzo okuli Kalo n'Atongo kw'ossa ne Lydia Jasmine mbiina maasawo Rema atabuse amulina maasawo munnange kitalo nnyo eky'omukubi w'ebifaananyi amanyikiddwa nga Sad Shoots ono yafidde mu kabenje olunaku lw'eggulo ku luguudo lw'Entebbe Airport Highway okudira na UNBS munnange kitalo nnyo Bambi ekya Sad Shoots okuba erinnya lyakozesa abasinga bagamba nti erinnya nga teritegerekeka Sad Shoots musajja mukulu Bambi bw'atyo bwe yafudde olunaku olw'eggulo era nga akabenje kano kafiiriddemu abantu babiri amannya gendooza baali bamuyita byakuleka Saadi oba Sadaati Bambi kitalo nnyo Bambi ekya Sadaati Bambi yafudde mu kabenje ebifaananyi bya pikipiki naliwadde mbibalaganye ebisiwazaamuko biraga omusaayi nabagamba nti emu oluusi mbyerekereza nisaagala bibalaga olw'ensonga nti YouTube eyinza obutakkiriza vidiyo okukola ki akubeerayo ku platform olw'ensonga nti eba eraga omusaayi naye nga kitalo nnyo Bambi ekya Sadaati yafudde pikipiki tosabadde edduka sipiidi yakakanye ndowooza munnange agiyingiza oba omuntu muba yabadde asala tewali amanyi ndowooza oba oli abadde asala n'amukozesa ensobi kakananga pikipiki emukubye lunaku olw'eggulo bw'atyo bwe yafudde n'okuba basajja abadde bakuba ebifaananyi mu minisitule ey'ebyobulambuzi abadde abakubira ebifaananyi kitalo nnyo Bambi ekya Sadaati oba Sad Shoots kitalo nnyo ddala batumuddeko abali mu Iraaka namwe abali Kata mu kibuga kye bayita Doha nembeebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mugifolo nga bagita Fund TV updates mba nazo each and every single day kyolina okukola kikimu kyokka kunfolowinga ate osubscribinga onyige kade ebirala obindekere updates mba nazo buli lunaku olukya ku nsi kuno mbagala nnyo mwenna era mbeebaza Bambi nembagamba nti mwakola kyakabi nnyo mwakola kya bode nnyo okubanga mugifolowinga n'okubanga mugyekumirako naye nga bitalo nnyo Bambi kitalo nnyo Bambi ekya musajja mukulu ono Sad Shoots kitalo nnyo nyini ddala naddala kukikwatagana n'ebyobulambuzi ogundi bodi y'ebyobulambuzi yafiiriddwa nnyo ekyamazima kyo yafiiriddwa nnyo ate obulamu naye bulamu bwewuunyisa yadde akamala okubanga aweereza mukazi we message ng'amugamba nti agenda kuba mutuukako naye okufa nabagamba nti okufa okugamba olumbe musolo ogukusanga woguweera omusajja yabadde ali bulungi naye yagudde kabenje n'aseekerawo mulundi gumu teyazzeemu yafiiriddewo ku sport kubanga agenda kola olugendo yakoze ki yaweereza mukazi we ka message n'amugamba nti agenda kuba mutuukako essaawa yonna n'abako n'akafaananyi ka postinga ku social media ando ye naye munaye gye byagweredde wayisembayo ng'abagamba nti afudde okubayita okufa ebiseera singa omuntu asobola okufa ne bulunyina ogamba babituufu baba nnimba nogamba babyakiwaane babyakifere naye ng'ebintu bya ddala nabagamba nti omuntu okufa teweetaaga lunaku lulamba just a second emala omuntu okufa tanti second ntono naye omuntu asobola okufiiramu eyo second gy'olabanga etono n'afa n'akutukira ddala n'asirikira ddala n'ataddamu kwenyeenya bitalo nnyo Bambi ku saidi ya family ya musajja mukulu Sad Shoots amanyikiddwa nga byakuleka Sadaati ndowooza ge mannya gaaga ddala byakuleka Sadaati kitalo nnyo Bambi kitalo nnyo bya Entiisa kati nongera okuba nga abagumya akaseera ko si kangu ke bayitamu akaseera kano kitalo nnyo ddala bagita Fund TV gimwongera okuba nga mugifolowinga wano updates mba nazo each and every single day nimbagamba nti ka comment section wekali awo oba kabuntira mu ka comment section tosigale nga ogifolowinga mwongera okuba nga mugyekuumirako mujja kuba mufune ebyakabi naye nga Bambi bitalo nnyo ku side eyo
Sad Shoots watu yafidde mu kabenje olunaku olw'eggulu kitalo nnyo bambi nga Afudde nga zikosalize ne Ewa Rema Namakuula bali mu mukwano ogutagambika ne Dr. Amuza wabula Rema olunaku ndowooza lwali lwakwosa ggulu ndowooza olunaku lwali lwakubiri bitusi yali ne press conference era nomune yasanzeeyo Carol Nantongo wabula tiyamunyezebwa ddembe okumubuuza naye nga obuzibu bwonna bwe buva Eddie Kenzo abasinga bagamba Rema Namakuula kubanga Eddie Kenzo wamukyawa lwaki abakyala bwaliwumiza nti bwe bakuttira obufumbo tobaleka kubanga olwedde mwayawukana dda n'omusajja wafuna dda Dr. Amuza lwaki okyabawalana abasinga bagamba nti Rema akyawalana Carol Nantongo okusani Jensimini olw'ensonga nti beeri alumiriza okuba nti bebayingirira obufumbo bwe n'okuba nti nebatuka okuba nga babusaanyaawo wabula abasinga bagamba nti Rema akakuku kano lwaki takajjaawo lwaki takakomya lwaki tekakoma bw'abanga omusajja yamwesonyiwa lwaki takomya akakuku kano abasinga bagamba nti Rema Namakuula akyalina akakuku ku bakyala baneeno ababiri okuli Jasmine Kosa ne Carol Nantongo abasinga bagamba nti oba oliawo yali badde akakomya naye buli bwasigala nga akataddewo akakuku kano abanga alaga nti omusajja akyakola ki omusajja akyamwagala bitagwirawa Bagita Faali TV eyo ginsonga zeezo Rema Amuza bali bweru wa ggwanga bali muka vacation bali mu kweyagala nti omuntu okola ensimbi munnange bw'oyagala ogendako e Bungereza okola ki ofuna bufugi byetaagisa nga muli nyandeege nga mwoleka ensimbi kati Rema yakola babadde bali UK eyo ndowooza gye balimu kubanga beeyagalira naye nga Rema abasinga bagamba nti yali badde akola ki yali badde ebyo abeesonyiwa kubanga obusigala bawala nabasinga nazo kubanga balanibwa okuba nga babuusabuusa ne bagamba kweri gwe omusajja wamuleka wamuta kweri oba okyamwetaaga oba okyamwagala abasinga bagamba nti yandibadde alekerawo kubanga akola ki abawalana Faali TV kimwe